PHIQ MEDIA. Chitalo akulira radio ya Galaxy FM kama katonda ya motototeko jeyagudde kukabenje bwatyo nakumula lukomba mumusu. Ate ye William Ruto asobodde bwatyo okugoba Chebukati onono nga yabadde akulira akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission wali mu ggwanga erya Kenya. Eyali munikini wa Faridah nakazibwe tumuzudde onono ekyamazima ali ku luyimba lwa Bobi Wine lunamusanga ndeeba tinga yenna yasiwuka yonna nga yaperuka ekimanya enviri zameramu envi waisirujjukira bulungi. Ate Eyali yasobodde okubeera nga avaayo n'ayogera nti abantu bonna bakolako kolabo ekyamazima tabasaba ssente wabula afuna talenti ennungi. Jjukira nti bangi bagamba nti ono nno wakola naawe kolabo abakuziise. Ogamante gwenali ali mbitundu by'eggwanga ebyenjawulo olunaku lwa Mande kansubete bukimu kikutambulira bulungi unene oba ofuna amawulire n'osobola okubeera ng'ate munnange gakutambuza olunaku. Amanya muzikali Hajji Abdul Noor Mnyamisha PHIQ kulwange ne PHIQ Media mule gaffe amasu gabeerako waneno ku TikTok tuba n'emitwe wamu ne ku Facebook ate wali ku YouTube ne tuba n'amawulire gaffe mu bojjovu. Eyali munenkene wa Faridah nakazibwe onono yali amanyikiddwa nga Sali Omar abajjukira omusajja yapepe ya nnyo naye bannange ne bagamba nti mukama mulungi. Faridah nakazibwe asobodde okubeera nga bwatyo afunye omusajja. Faridah nakazibwe onono nga munnamawulire mugundiivu era nga bangi ngaffe abannamawulire abato tumutunuulira nnyo ntugana ekyamazima ekintu kino akimanye ekintu kino akiruddemu experience alina y'amaanyi. Jjukira yali ku WBS kati ali ku NTV wamu ne Spark TV era buli omu amwogerako. Faridah onono gesobola okubeera nga ate nkunyonyerako yasobola okubeera nga bwati asisinkana Omar oluvannyuma lw'okubeera nga kigambibwa mbu yali amaze okubeera nga yawukana ne Hajji Gongo. Ekyo nno kigambibwa mbu bwati asobola okubeera nga bwatyo asisinkana Omar ono era bangi bagamba nti kakati omukyala yeesiimye bwatyo basobola okubeera nga mu 2016 bateekawo omukolo ogwali agw'amangu mangu oba okukyala okwamangu era bo batyo basobola okubeera nga bawangaala okuva 2016 paka 2019 era bwatyo oluvannyuma Faridah nakazibwe okukizula nti ono nno yali anjagala ku nsimbi zange bwatyo kwe kumuta. Oluvannyuma omukyala yali amanyikiddwa nga Justin Namere abajjukira omukyala ono yafunako obukuubagano wakati we ne Faridah nakazibwe bwatyo yasobola okubeera nga avaayo n'ayogera ku nsonga eno ey'emyaka 4 gye baali bamaze era bwatyo kyasobodde okubeera nga kitegerekeka oluvannyuma lw'omu ku bantu abasobodde okubeera nga bamusanga mu kafo akamu ekyamazima ng'ali ku luyimba lwa Bobi Wine ti namusanga ndeeba ali mu nsapaala emubuuza obeera wakoye tulamu eyo ebbaala nga yenna yasiiwuka yenna yaperuka alinga gwe baayiwako envu. Kyasobodde okubeera nga kitegeeka nti kakati eyali yeeyita Dr. Sali Omar ekyamazima si dokita wabula asitula migugu okulaba nga ate abeezaawo obulamu. Jjukira nti abantu bangi baafiirwa emirimu gyabwe ddala abali bawangalya mu mawanga g'ebweru bwatyo olwa COVID-19 eyajja bwatyo n'ayonoona emirimu. Bwatyo Sali Omar ono nno bwatyo naye bwe yazigwiramu. Ate yakulira Galaxy FM onono nga y'omu ku abo abakulira Galaxy FM n'abatandisi ba Galaxy FM bwatyo yasobodde okubeera nga ava mu bulamu buno obwensi omwami Pius Kamugisha bwatyo yasobodde okubeera nga ate agwa Kukabenje wali ku Express Highway Entebbe Express Highway bwatyo yabadde ali mu motoka ya Benz yasobodde okubeera nga etomeregana ne Hilux bwatyo obulamu Mukama Katonda awo wennyini yamugambye tojja kusukkawo
bwatyo obulamu namugamba nti munnange olume musolo wegukusanga boti ogusasulira. Ediyawe onono nga y'omu ku bayimbi abazze bayimba ennyo ennyimba eziwoomera abawuliriza era nga y'omu kw'abazze bayimba n'abakyala ab'enjawulo era bw'otunuulira oluyimba lwayimba ne Karo Nantongo era tukigale ntwala omwoyo you've been crazy ebyoma byo Mukama Katonda yabigirira bw'ati asobola okubeera ng'ayimba n'oluyimba olulala wamu ne Martha Mukisa. Abantu bano bonna bagamba nti ekyamazima yabayisa mu mbeera etaali nnyangu nga n'okuyimba obuyimbi oluyimba abateekako olukono ekyamazima ku channel zaabwe za YouTube nga tazikkirizaayo wabula nga yalina okuteeka ku mukutu gwe. Okusinziira ku mukyala Taiba onono yasobola okubeera ng'ayimba oluyimba wamu ne Ediyawe wali e Netherlands. Oluyimba olwo lukyayirupya baluyita Kaloosa. Yasobola okubeera ng'avaayo n'ayogera ku nsonga zino ez'oluyimba luno ekyamazima. Ediyawe yasobola okubeera ng'avaayo n'agamba nti nedda nze sisaba abantu bano ssente wabula nfuna muwala mulungi nfuna muwala ayina eddoboozi eddungi lye nsobola okubeera ng'ate ngatta n'eryange lirina okuba nga linsinga kubanga lirina evvoko nze nno nnyongeremu lyongere naye bano bonna bamulomereza nti ekyamazima tabayisa bulungi. N'agana asembayo pulezidenti w'eggwanga lya Kenya amanyikiddwa nga William Samoei Ruto yasobodde bw'atyo okubeera nga alangirira ng'ekifo eky'obwa chairman owa Electoral Commission wali mu ggwanga lya Kenya ng'ekyamazima kakati bwe kiri nga kiri vacant tekirinaamu omuntu yenna. Onono kyaddiridde oluvannyuma lwa omukulu Chebukati okubeera nga yasobola n'okubeera nga alangirira kalulu ke kali nga alangirira William Samoei Ruto ng'omuwanguzi. Tekyamazima mu January w'omwaka 2023 wengenda okubeera nga ate nfuluma yafeesi era yasobola okubeera nga bw'ate William Ruto alangirira ekifo kino n'ebifo ebirala bina nga biri vacant era constitution y'eggwanga lya Kenya emuwa omwagaanya nga president okubeera nga ateekawo akakiiko k'abantu 7 ate katuule kasalewo ani asobola okubeera chairman owa Electoral Commission. Ndikano mu ggwanga Uganda ye president waffe yaduumira nti kaakati Simon byabakama gonoolangirira gonoobala akalulu gonookulembera ekirwanyi gonookulembera Electoral Commission wano mu ggwanga Uganda Kenya byawukana. Amanya muzikala Hajja Abdullah Mshafikruwanga tunuulira amaanyi ga Twitter nze nno nkwerekereza muli mangi tukyagaleeta.